bitter noise. Tugenda okutandika ya pesa. A savior in a time of need. The brave. She does the deed, the magic of a woman, woman, woman. Woman, woman, a warrior is a woman, 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 a savior is a woman, yeah, yeah. Nazzi kuno ng'omukyala oba omukazi atwalibwa ng'ekitonde ekinafu ekitasobola kukola mirimu omusajja gy'akola wabula ne Bayibuli mu kitabo kya Peetero ekisooka essuula ey'okusatu olunyiriri lwa 7 naye ayogera ku mukazi ng'ekibi ekinafu. Can break her bones. She welcomes all her friends and foes. When her spirit's down, she has no. Kino abamu bakitaputa mu maanyi aga bulijjo okuba nti omukazi tasobola kukola mirimu basajja gye bakola naye ate nga kyakyuka dda. Abakazi bangi bawalampa ebizimbe, bakanika, bakuba bulooka n'ebirala okusobola okweyimirizaawo n'abantu baabwe, n'abalala okukomya okusabiriza abasajja oba okulindanga abasajja kye banaabawa. Kyohire Jalia mukyala eyeesowoddeyo okuvuga loole lukululana ng'eno agivugidde emyaka egisoba mu 8. Kyohire bw'omusanga abonga loole eno oyinza okulowooza nti musajja. Ono n'agamba nti okuyiga tuleera ekirooto kye yalina kyamala kugaana yogayoga nga kakkanye ku loole. Kuva mu buto nali njagala nnyo kuvuga nnyo naye nga bw'obimanya ebyensoma obuyigirize buno neba nga saasoma kuga nti ntuuke ku kiri nga bw'obimanya ebyaffe waniwa kati nendowooza ne ŋŋamba nkoze ntya nvuze ki ekinene nga mpulira mulamu wange njagala kuvuga kidduka kinene. Awo nafuna n'endowooza egamba nti kanjige ki emmotoka ennene. Nensalawo nyingire buyingize munene saayiga nti njige ntono nti nsookere eno wansi kuyiga ntono nasituka lumu nga kanjige emmotoka ennene. Kubanga ekidduka kinene okuyiga yasanga ebisoomooza bingi nga byonna ebikolwa ku mmotoka ebyandibadde eby'abasajja naye alina okubikola. Yiga olw'okubanga oli akuyigiriza tagenda kwetaaga kumanya nti oba oli mukazi nnyo nnyo kuteekawo embeera y'ekikyala nti oli mukyala nnyo. Aba ayagala nti bwe guba mupiira nga gufudde ojumbiremu nawe okwate ku kyokola ki ky'osobodde. Ye challenge gye nasinga okufuna nga ndabye emmotoka bw'eba efudde omuntu gwenkola naye akugamba maama ovolo mpiira guugo basumululeko katini omalirize bwe guba guvuddeko bateekeko omulala bwe baguteekako tandika gwasooka okusiba bw'osiba amaanyi go gakoma oli n'akola ki n'amaliriza naye ng'okutwaliza awamu challenge eyo gye nalabamu mu bulamu. Ono bw'ayogera ku mulimu gwe ogw'okuvuga tuleera akukwasa ensaalwa anti alaga teri mulimu mulala gusinga kunyuma nga kuvuga loole. Ng'omukyala tenaganyulwamu ate nengwagala nnyo nakati omulimu ngwenyumirizaamu lwansonga gwe mulimu ogutakuwa pressure tobeera ku stress nga gino emirimu emirala gy'olaba nti oli ali mu ofiisi ebirowooza bitadde wali bingi biki wano omulimu gukola na ssanyu. Abamu batugamba nti ofiisi obeera oli ku attention ebirowoozo biri wali mukama wo azze simba biki naye guno omulimu obeera friendly nnyo ne bakama abo onyumyako nabo n'obagamba ekikusoomooza ne bakutegeera nti kati kino kiganye kino kisoboka. Omulamwa ogw'omulundi guno gutunuulidde obutasosola mukyala oba obutalaga kyekubiira tikubanga abakyala bangi be basobola okukola so nga ate ne mu mbeera ey'okukuuma obutonde bw'ensi abakyala bankizo. Omubaka omukyala ow'Amasaka City Kakande Juliet Nakabuye
agamba nti olunaku luno okulussaawo lwava mu mannyo ga mpisi era singa si bakyala mu Amerika okussaawo embeera ng'enjogera y'ennaku zino bweri osanga terwandibaddewo. Damu mwenda olunaku lw'abakyala by then lwali tulunatandika naye abakyala baali ba Socialist Party mu United States of America nga bakulemberwa Melcard Trezor. Balaba okunyigirizibwa kw'omukyala. Ebintu bingi omukyala yali yanyigirizibwa tibyatandika wano tuwoza naye ate nakyo kyali kisufu. Abakyala nga abaana baabwe bajjula butasoma ngera wano bwe guli, abakyala nga bakolera essaawa mpanvu nnyo, abakyala nga tebakkirizibwa mu byabufuzi, tebakkirizibwa kulonda. Kati waba takkirizibwa kulonda yabanga akkirizibwa kwesimbawo nti ebyo nedda. Kakati mu mbeera efaanana bwetyo abakyala balabamu okunyigirizibwa. Kati mu kunyigirizibwa okwo aba Socialist Party ne bavaayo bogerera abakyala baki abalala naye kyali kya mukisa mulungi nti wali amawanga gabawagira amangu ogeza nga Germany. Ensonga lwaki conference yasooka ey'abakyala mwaka gwa 1919 amawanga ng'ogyeko gano agaali gakkiriza USA ne Germany amawanga amalala 17 gabeegattako. Kwegamba ekintu kivudde maki mabega ne kijja nga waliyo groups z'abakyala ezerwanako mu nsi mu mitendera egy'enjawulo. Agamba nti okutuuka mu mwaka ogwa 1977 ekibiina ky'amawanga amagatte lwe kyalangirira nti lussiddwawo abakyala baali bakyafuba baweebwe obwenkanya. Ono nno akkaatiriza obukulu bw'omulamwa ogw'omwaka guno nti okujja omukyala gye yali tekyali kyangu. Bw'ogamba equality ffe wano abantu balowooza mwenkanonkano guno kyovola nti owulira nga oyagala kukinyonyolako nti okujja omukyala gy'ali okumusima wansi gy'ali okubaako waatuuse ng'ebirowoozo bye bikwatagana n'ebyabaami tasosoddwa asobola okwenyigira mu buli kintu alina emikisa gyonna embeera eyo yejja okuyamba eggwanga eryaki eryenkya. Kati tutunuulira omukyala ng'omukyala atandikirwako ali buli wamu okuviira ddala mu maka mwe tukola ki mwe tuva. Omukyala yatandikirwako kubanga n'abaana betuzaala abasajja bamanyi okuzaala zaala gye muzaala mwogimanyi naye ng'omukyala atandikirwako okusibula omwana oyo emyezi egyo 9 omukyala n'akuza omwana, omukyala n'abeerawo mu mbeera yonna, omukyala ne yeenyigira mu by'obukulembeze, omukyala asobola okwenyigira mu by'okukola emirimu, omukyala eyeenyigira mu buli mbeera yonna etuusa omuntu mu bulamu obulungi. Yoyo omukyala gwe tukola ki? Ye mukyala gwe twogerako. Mukyala Sise Nankya Mweruka amyuka mukulu wa ssomero erya St. Cyprian High School ekyabakadde era ng'abudaabuda n'okuzzaamu amaanyi abafumbo agamba nti olunaku luno lwandibadde lwa bonna kubanga ensangi zino ebikolwa abasajja n'abakazi bafuuse bannantameggwa. Kubanga tewali kintu omukyala kyakola oba omwami kyakola omukyala kyatasobola kukola. Nze ndabanga bwe lubanga lunaku lwakuzibwa lwandikuziddwa abakyala n'abaana naye nga terukyasaana. Esther Nakajubi takkaanya na Nankya agamba nti buli omukyala lwabeera ng'akola n'abeera n'akasente mu nsawo asobola okukola ebyali bikolwa abasajja osanga olunaku luno y'ensonga lwaki lubeera lukulu gy'ali. Tulina amakulu mangi nnyo olw'ensonga kati abakyala twagibwa oba emabega gye twali ti abakyala tusobola okukola emirimu gyonna kati egikolebwa n'abantu abalala okufuna ssente. Ate era ddala omukyala ono bw'omwempawalinga ebiseera ebisinga omukyala kasita abanga alina akasente mu nsawo n'abaana be oba abaana ab'ewaka bafuna ekisinga obulungi ne famire ebeera nsanyufu. Ky'oba olaba olunaku olwo lulungi nnyo nnyo kyolw'okuba ate tulina n'okusiima nti tulina abakyala bangi nnyo kati ate abali mu bifo ebingi ebinene ebyobuvunaanyizibwa ate ng'ebifo bingi ddala. Ate naffe abatali mu bifo ebyo era yonna gye tuli mu bifo ebirungi ebyobuvunaanyizibwa ate tusobola okufuna kasente akadda ewaka kuba omukyala wofuna kasente konna kadda waka kadda mu baana. Wabula Nankya
era agamba nti omukyala alina ebirabo byonna n'ajerega abasajja abatuuse okuwasa wabula nga tebannaba kukikola nti bali ku byabwe kubanga omukyala alimu buli kitongole kyonna ekyetaagisa mu bulamu. Omukyala nze ndaba nga ye pulaani w'amaka. Era okisanga nti omusajja bw'aba tannafuna mukyala tasobola kubanga asobola okulwaninga amaka era tegayitibwa maka kuba temuli mukyala. So bw'otunuulira omukyala byakola mu maka, omukyala musawo, omukyala musomesa mu maka, omukyala pulaana mu maka, yamanya ki ekirina okukolebwa mu kiseera kyakyo, naye nga mu byonna alina okuba nga yeebuuza ku mutwe gw'amaka ye mwami. Susan Wamala, mukulu wa ssomero, agamba nti awatali mukyala kyenkana w'abakyangaala kubanga ye namuziga. Kolera omukyala bw'aba taliiwo tegutambula. Omukyala kye kintu ky'otasobola kubawo nga tolina, n'olwekyo tukyenyumirizaamu ng'abakyala. Ono agamba nti okunyoomerera abakyala kwali kwa dda kubanga enkulaakulana mu maka n'eggwanga lyonna kati yeesigamiziddwa ku mukyala. Enkulaakulana yonna eggyeewo oba eyeetaagisa omukyala alina okubaamu n'omukono. Tuleme kulowooza nti kino kyokka ky'abasajja, kino omukyala bw'aba mwali binaatambula bijja kutambula kubanga tulabyeko. Kati nze njogera ng'omusomesa oba omukulu w'essomero, onookkiriza nange mwami Kaaya nti amasomero agafugibwa abakyala kigenze ku rekodi tigakola nnyo. Tulaba nti gasobola okukompitinga n'amasomero agakulirwa ki abaami. Nze ebiseera bye natandikiramu okusomesa ng'okuwulira ekigambo headmistress nga ndowooza kiri mu masomero g'ababiikira bokka. Bwe najja okufuna obukulu bw'essomero emyaka nga 14 egiyise, bwe twatuula mu lukiiko nga ndaba abaami be bakola ki, be basingamu, era ne mu kutuula nga abaami be batuula mu maaso, era nga kyali kizibu omukyala nga nze okusobola okubeera nga nze nkulira ekibiina kyaki ky'abakulu b'amasomero. Naye olw'okuba nga banzisaamu obwesigo ne batatunuulira ki kyendi, ne batunuulira obusobozi bwange. Kakande ye akiraba nti eggwanga okutambula obulungi n'ebyenfuna okweyongera okuyitimuka, omukyala ateekeddwa okwenyigira mu buli nsonga ate ng'awagirwa n'abasajja. Batugamba nti genda yikwata omukyala bwabbulukukayo wansi naye n'abaako kyali ng'asobola okubeera free mu kubaganya ebirowoozo ebitambuza obulungi amaka, ng'asobola okubeera nga yeetaba mu nkulaakulana y'ekitundu kye mwali, ng'asobola okubeera nga yeetaba mu nkulaakulana y'eggwanga yonna mwali, ne banne abakyala abantu banne bwe bali mu kikula ekyo eky'abakyala, then n'abaami baba bajja kuyambibwa. Awo eggwanga lijja kuba lisikola ki litambula bulungi. Nanje musanyufu nti omwana omuwala oba omukyala asembedde kubanga kyabanga kizibu okusomesa ennyo omuwala ekigenze ewala kati ekyafuuka olufumo. Biseera by'emabega abantu abasinga tebaweereranga baana ba buwala nga bagamba bamala biseera, naye kati ebiseera bino omwana nze nina kyenzikiririzaamu nti oyinza okuweerera abaana bangi mu famire, n'oweerera abaana nga 10, naye mu baana 10 muvaamu omwana omuwala omu asome n'amalako. Ne bw'oba otunuulidde emikolo, bantu bangi bajja ku mukolo gw'omuwala on'omu. Lwaki? Nti bayita mu bizibu ki bingi okufuna ekyo kye beetaaga, era bw'awangula aba awangulidde ddala ng'omuti agukobe ki obuwanguzi abutuuse ku ntikko. So ne weesanga nga bw'oba otunuulidde mu butuufu omwana ow'obuwala bw'asoma tetwerabira bakadde baffe. Omwana ow'obuwala akantu konna kaakola Mukama kaamuwa okusobola okufuna obusobozi okutambuza obulamu mu famire ye, ajjukira bakadde be okusinga omwana ow'obulenzi. Okusinziira ku mulamwa gw'omwaka guno, omukyala alina enkizo ku bintu bingi nnyo nti n'okwononeka kw'obutonde bw'ensi bw'aba tawabuddwa akulinamu omukono, kyokka n'okubutaasa bw'atyo. Ebibira tubitemye, entobazi tuzoonoona, tusuula ebicupa buveera buli wamu we tuba tukoze ki we tuba tusanze.
kati abakyala bw'otunuulira emiramu wange egyo nga naffe tusobola okuyambako mu kutereeza embeera eyo. Ffe tusinga okubeera waka, ffe tusinga okubeera kasasiro, ffe tubadde tusinga okumanya nti kano akaveera akakuŋŋanya bwe nti ne tukateeka bwe tuti ne bwe tuti. Mu mbeera efaanana bwe twetaaga mukyala ow'obuvunaanyizibwa avuddeyo eri nga n'ensi tekyamutunuuliranga mu bukyala. Kyova olaba ensi ezimu zaataddewo kakalikonda akagamba nti bias to discrimination, era bakoze n'akabonero bagamba nti basazaamu bakutulamu okusasulwa kw'omukyala. Nakajubi waweera amagezi nti kubanga eriyo ate n'abafunye nga n'okuyingiza mu nsawo yaabwe balinamu ejjambo eriyingira. Osobola okulunda kangizeemu embizi emu n'ogirundira emabega w'ennyumba yo mu backyard, kye tuyita backyard mu Luzungu, naye ate n'ekuweererera abaana bo bonna. Osobola okulunda enjuki zo hangizeemu n'oba n'emizinga 10. Tolina kyamaanyi nnyo ky'oteekamu, tezeetaaga mulimu gw'amaanyi, naye ate tukiraba nti osobola ofuna ssente eziwerera ddala n'obukadde obwagala okuwera 10 kaakati mu mizinga 10 gyokka emyaka 3. Wamala akkanya ne banne nti omukyala akyalina obusobozi obukyusa eggwanga, wabula ng'alina kutandikira waka, olwo nno kiryoke kibune wonna. Tandikira waka, kubanga oba oli vice president oba oli prime minister, you remain a mother. A mother ali model, role model. Kati tulina omulimu munene nnyo ogw'okuzza morals nga tusoose kufuuka ffe kennyini ba role models. Ate siri maka gaffe n'ebifo bye tufuga. Kati if I'm a headmistress, ennyambala yange, entambula yange, nina okutambula nga neegeneza kubanga emabega wange nina ttiimu y'abantu 45. Abantu abo bantunuulira baagala obukulu bw'essomero nti nange bwe naabeera omukulu bw'essomero njagala nkole ki? Olaba bwe ndi role model, nvudde ku baana b'ozaala kati ate ogenze ku bantu b'okola ki b'otambuliramu. So bw'obeera member of parliament, constituency yo gy'otwala, you should be a role model. Oyambala otya, oyogera otya, weeyisa otya, okiraba? Kubanga bwe mba ntuddawo ndi mukyala constituency yange ndaba MP wange yalwana, yavuma, bwe bamuteeka ku mawulire byayogera, mba neebuuza ono yakula atya, okiraba? Kubanga akiikirira kati kibanga ekigamba nti n'abantu bonna abali mu constituency eyo yentegeera yaabwe, okiraba? Omukyala tukyalina obuyinza obukyusa morals. Bakande akkanya bulungi nnyo ne Wamala nti newankubadde ng'omukyala ayitimuse alina okusigala nga kyakulabirako ate era nga mukyala. Nga abakyala percentage yaffe nene ku basajja. Singa tunaabeera nga ffe situlina buvunaanyizibwa, singa tunaabeera nga kyetwagala situkitegeera, singa tunaalowooza obulowooza nti tulina kwewanika kuba mikulu olaga nti nkusinga gwe omwenkanonkano n'ogutwalira mu ssaawa z'oyingira mu maka, omwenkanonkano n'ogutwalira ku bbaawo obutakuwabula, ate gwe obeera otukola ki? Oba otuwabya. Neffe tugamba omukyala avuddeyo aweereddwa omukisa ekyenkanyi okuba nga atambuza bulungi emirimu mu ggwanga, okuba nga agitambuza mu maka ge, mu bantu bakulembera, mu kitundu kyennyini ky'abeeramu, ayambye atya okubeera nga eggwanga gye bujja ensi etebengera. Wabula Nankya mwennyamivu olw'abamu ku bakyala abalinnye eddaala ne beerabira nti balina kusigala nga bakyala era balina kweyisa mu ngeri ya kikyala. Kyala abagezezzaako okulinnya waggulu ennyo bavudde ku mulamwa ne beetwala nti benkanira ddala n'abaami, ne baba nga bw'atunulira omusajja amutunulira nga tamuwa respect. Nze ndabira ddala nti ne bwe banaaba bagenze waggulu ne batuuka ku leadership eri esemberayo ddala, tebasobola kugenda na mulamwa na moto yaffe nga Uganda, tebagenda kukyusa mbeera. Instead nze ndaba bagenda kwonoona bwonoonyi. Abakyala nga tuli mu sabbiiti yammwe, kikulu nnyo okujjukira, okumanya n'okutwala mu maaso obukulu bw'obuvunaanyizibwa bwammwe, naye nga mumanyi nti mmwe entabiro y'omusingi gwa buli kintu. I've walked 1,000 miles. The sticks of stone can break her bones. She welcomes all her friends and foes. When her spirit's down, she has no time to frown. A warrior is a woman, woman, woman. A warrior is a woman, woman, woman.
savior is a woman. Ku lunaku olwokuna wiiki ejja mu mboozi yaffe ey'enjawulo tugenda kubanga tukutuusaako ebikwata ku nsigo y'omuntu, biki ebigirumba era erina kuumwa etya, ojja kubiraba.